العالمين هو الحي القيوم لا يملك لا يملك وهو على كل شيء قدير نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ina obuyinza n'ekitiibwa yekka gwe tuteekeddwa okusinza nga tumwawudde ku bintu byonna. Ali omu ng'owa Katonda bwe, talina kimufaanana, tayagala kimwegattako. Tumwegayirira atusaasire era atusonyiwe ebyo ebitusobako ng'abaana Adamu n'ebyo tutatuukiriza bulungi. Ne tumwebaza by'atugabirira mu byengero ebingi bye tutasobola kumenya ne tubimalayo. Alina obuyinza, akola ky'aba ayagadde nga tabuuziddwa. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tabuuzibwa lwaki akoze, lwaki takoze, ate ffe abaddu tugenda kubuuzibwa. Mu wiiki eno tufiiriddwamu abasiraamu ab'amannya mu nsi yaffe. Twafiirwa Sheikh Nkata, Sheikh Ismail Sulaiman Nkata. Era nti oba oliawo mbadde temumanyi fizikale naye nga mumugoberera ku misomo gye, ku mitimbagano. Abadde Sheikh w'amaanyi nnyo, atuula Mityana. Twamuziika wiiki eno. Twafiiriddwa Haji Sembatya, abadde naye musiraamu w'amaanyi nnyo nga mugagga. Oli adde mumanyi nnyo nga naye ssente si nnyingi. Ono ate abadde wa ssente ng'ayirimu si nnyingi, naye ate bonna bagasiza obusiraamu. N'olwekyo buli omu ango mwabeera asobola okugasa omusiraamu. Omumanyi wa bbeeyi nnyo mu kitundu. Okubeerawo kwe kutaasa ebizibu bingi obutagwawo, kutaasa society, kubanga omumanyi ye ttooki ya society. Abakubira ttooki ne abalaga we mulina okuyita okwewala ensobi. Ate omugagga akola kinene nnyo naye okutambuza eddiini, ddala bw'aba ategedde lwaki Katonda yamuwa ssente. Haji Sembatya abadde mugagga era obugagga bwe abukozesezza obaoliawo okuyamba obusiraamu mu ngeri emu oba endala. Mizikiti gye gibadde mingi, saddaaka z'abadde akola, ezzadde abadde nalingi, eyo yonna contribution. Olwekyo lyeddibu ddene mu busiraamu, naye ate obusiraamu tebulemwa kutambula. Olwaleero lwa mukaaga lwe lumalako wiiki. Abamu balowooza Sunday yemalako wiiki. Sunday si yemalako wiiki, Sunday yetandika wiiki. Nsonga lwaki Omuwarabu aluyita Yawmul Ahad, lunaku olusooka ye Sunday. Saturday neemaliriza wiiki. So bwe ngamba nti mu wiiki eno siba mukyamu. Oluvannyuma lw'okutendereza Mungu n'okusaba okusaasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu twejjukanya ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Siratu Nabbi nga bwe babiyita. Siratu Nabbi sallallahu alaihi wasallam musomo mulamba bagujjira ddala mu primary ne gugenda paka ku university. Ng'ebyo byonna basoma byafaayo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Okusoma ebyafaayo ne kutukubira ttooki wa gye tulaga, biki bye tulina okukola, challenges ze tujja okusanga mu bulamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aba yazisanga ne baswahaba baaziyitamu batya mu by'edduniya n'ebyensi n'ebya akhira. Tuli mwaka ogw'omusanvu, twalaba nti omwaka ogw'omusanvu temwali ntalo nnyingi. Mugenda kubaamu entalo naye si n'Abakuraishi. Entalo zigenda kuba n'abantu balala nga bwe tujja okulaba mu maaso. Nabbi agenda kulwana na Roman Empire, Nabbi agenda kulwana n'Abayudaaya mu mwaka ogw'omusanvu, so si Bakuraishi. Era omwaka ogwo ogw'omusanvu n'oguddako ogw'omunaana, olw'okuba tewaali ntalo wakati w'Abasiraamu n'Abakuraishi, obusiraamu bwatambula nnyo, dahawa yakolebwa nnyo. Nga bwe twagamba omulundi guli, dahawa yeetaaga wali security na peace. Ewali dduka, ewali entalo, ewali okuyomba, dahawa tetambula. Dahawa yeetaaga emirembe,
mu myaka egyo ebiri tarehe egamba nabbi sallam yasobola okusiramuliramu abasiraamu 7 mu myaka 2 so nga okuva ku mwaka ogwasooka paka omwaka ogwo baali abasiraamu 3,000. so mulaba obulungi bwa security n'emirembe ne peace mu kutambuza daawa. Mu mwaka ogw'omusanvu twalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalawo atwala obuvunaanyizibwa okuwandiikira abakulembeze b'ensi, bakabaka n'abafuzi, okubakoowoola eri obusiraamu nabo bategeeze abantu be batwala eddiini eno nti y'eddiini entuufu. Nebeera nga obusiraamu yali ddiini etandise okuba international, efuluma mu jaziratul arab, egenda mu bazungu, egenda mu Bayirani, Persia, egenda mu bitundu ebyenjawulo, nebeera mu Afrika nejja. Gwali mwaka gwa 7. Twalaba nabbi sallam yawandiika ebbaluwa omulundi guli, twalaba yawandiikira Malikur Rum Herakl, n'awandiikira An-Najashi Ashama Malikul Habasha. In fact tarehe egamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandiika ebbaluwa eziwera 14 ng'aziwandiikira bakabaka n'abafuzi okwetooloola edduniya. 14 obwakabaka n'obufuzi 14. Olwaliro katulabe ku bbaluwa nga 2-3 ze tujja okusembya nazo nabbi sallam ze yawandiikira abakulembeze abalala. Nabbi sallam yawandiikira kabaka w'e Persia Malikul Furs ebbaluwa bamuyita Kisra. Kisra nga bwe twalaba omulundi guli yali musajja w'amaanyi ng'atiibwa. Bwakabaka bwe kigambibwa bwali bukavaringa half of the world. Kimu kyakubiri ekyensi bwali under the Persian Empire. Baali basajja b'amaanyi. Persian Empire by then ye yali etwala kyolaba Iran, kati ye yali etwala Soviet Union, kati gweteebereza etundutundu eyo paka eri mu Far East, eyo yonna yali Persian Empire. So baali basajja b'amaanyi, bwali bwakabaka bw'amaanyi. Era omusajja oyo Kisra yali yeetwala nga Katonda, ng'abantu be mu bwakabaka bwe mu empire ye bamusinza nga abasinza Katonda. N'olwekyo yali w'amaanyi nnyo, yali atiibwa. Nabbi sallam asalawo amuwandiikira ebbaluwa emuyita eri obusiraamu. Amuwandiikira nga bwe twalaba, yatandikanga ne bisimillahi rrahmani rrahim min Muhammad rasulillah ila Kisra azim al-Furs. Eno ebbaluwa evudde wa Muhammad, mubaka wa Katonda, nga njikuwandiikira gwe Kisra, kabaka oba omunene we Furs. Era bwe yatandikanga aslim taslim fa inni ad'uka bidihayati al-islam, nga bwe zagendanga. Ebbaluwa bwagiwandiika agiwa sahabi omukulu bamuyita Hudhafa, Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa amugamba ebbaluwa eno gitwale, naye tojja kusobola kutuuka wa Kisra direct. Ogenda giisa eri Malikul Yaman, Malikul Bahrain. Bahrain by then yali under the Persian Empire. Ng'etwala zino empire zayinanga bukingdom obutonoze bwalinga bwabuutikira. So nga bakabaka baayo bakola nga bagavana bakabaka omunene. So Nabbi sallam agamba Abdullah ibn Hudhafa, ebbaluwa ogenda gitwala eri kabaka w'e Bahrain, bali bamuyita Badhan. Badhan yajja kuyamba ogituuse wa Kisra, kubanga kabaka omunene tamala gatuukibwako bw'ati. Gwe ng'ova eno nti ngenze wa Ssaabasajja kuyingira, bakubuuza ebibuuzo bingi. So nabbi yakimanya tekijja kuba kyangu ekya Abdullah ibn Hudhafa okuyingira wa Kisra, n'amuyisa ewa kabaka omutonotono anaasobola omutuuse wa Kisra. Abdullah ibn Hudhafa watuuka ewa Badhan, amubuulira obubaka bwa nabbi n'ebbaluwa gy'aleese. Era Badhan yayambako Abdullah ibn Hudhafa okutwala ebbaluwa ewa Kisra Malikul Furs. Kisra bwe bamusomera ebbaluwa, ono Mupajja tamanyi Luwarabu, bwe bamusomera ebbaluwa ne bamuvuunulira ebigirimu, yanyiiga. Jjukira bano baali ba pagans, baali tebalina Katonda gwe basinza. Tugambye olwedde baali basinza ye, ate nga paati endala basinza muliro, majusi. So bwe bamuwa ebbaluwa, nabbi amugamba nti nkukoowoola ojje osiramuke. Gamba salaamun ala man ittaba al-huda, emirembe gijja kuba ku oyo asazeewo okugoberera
obusiraamu. Kisra yanyiiga, yagamba nti abdu min ibadi yaktubu ilayya risala, omuddu mu baddu bange ate yampandiikira ebbaluwa. Kubanga bwe tugambye baali bamusinza nga Katonda, ate nga Abawarabu ekiseera ekyo tebabalabawo. Kati nabbi yamuyita muddu, yagamba omuddu mu baddu bentwala ampandiikira ebbaluwa, ampita nsiramuke. Yanyiiga, yakwata ebbaluwa n'agiyuzaayiza era n'anoonya Hudhaafa ono, Abdullah ibn Hudhaafa amutte enkeera, naye Abdullah ibn Hudhaafa yasobola okwemulula n'adduka, tebasobola mutta. Mu busungu obungi Kisra awandiikira kabaka ono Badhan eyayambyeko Abdullah ibn Hudhaafa omutuukako, amugamba nkulagira, Malikul Bahrain, nkulagira osindika abasajja babiri bagende Madiina ew'omusajja oyo ampandiikidde ebbaluwa, ategeeza Nabi Muhammad, bamundeetere wano obwakabaka bwange. Amaanyi gaalina ogalaba, ali eri Persia naye asindika abasajja bagende banone Muhammad bamumuleetere. Sindika abasajja babiri bakabode bagende bandeetere Muhammad. Olaba obunyomi bwe baalina ku Bawarabu n'Abasiraamu. Badhan olw'okuba yali under the Persian Empire, ebiragiro bya kabaka alina obituukiriza, yatuma bakabode babiri bagende Madiina bamuleetere Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasajja ne bagenda, ne batuuka ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madiina, ne bamugamba, ssebo tutumiddwa tukutwala ewa kabaka w'e Persia, akwetaaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam nga bamuwadde ebbaluwa bagimutuuseeko. Nabi sallam bwe bamusomera ebbaluwa ebirimu, Kisra akwetaaga, mangu n'embiro, oyagala toyagala. Nabi sallam yaseka, yamwenya. Bwamwenya agamba abasajja bano abaali baleese ebbaluwa, abasajja bano mubategekere we banaasula, bakooye bawummule, mbawe n'ekyokulya, nja balaba enkya. Abasajja ne bagenda ne babategekera obugenyi. Enkeera we bukya bakeera wa Nabi Muhammad, ssebo ndowooza essaawa yeeyo tugende, omukulu akwetaaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba abasajja bano, mugende mutegeeze kabaka wammwe Badhan abatumye, mumugambe inna rabbi qatala rabbakum al-layla, njagala mumutegeeze ti Katonda wange Allah amaze okutta Katonda wammwe Kisra ekiro ekikeesezza olwaleero, mufu. N'awandiika ebbaluwa n'agibawa bagitwalewa e Bahrain ewa Badhan. Abasajja ne beewuunya ebigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baali tebannamukkiriza. Agamba atya nti Kisra mufu, ategedde atya? Ne bakwata ebbaluwa ne bagitwala ewa Badhan. Muhammad yakuwandiikidde ebbaluwa naye atutegeezezza nti Kisra mufu, yafudde. Badhan aba akyasoma ebbaluwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ng'omubaka ava e Furs amutuukako amugamba kabaka Kisra ow'e Persia yafudde. Neyeewuunya nnyo, Muhammad yategedde atya nti Kisra yafudde ate nga n'omubaka saawa eyo watuukira? Kisra ono bani afa atya? Kisra oyo kabaka ow'amaanyi bwe baali basinzanga Katonda, mutabani we kennyini yamutta. Mutabani we bamuyita Shirawayh, ye yamutta ng'ayagala entebe. Kisra yali kabaka mukambwe ennyo muzibu, nga ne bajjeno be ne baminisita be bamutya, ngatta nga bw'ayagala. Kweganga balaba omusajja omuzibu, kati baayita mu mutabani we batte Kisra, mutabani we bamuwa entebe. Era bwe kityo bwe kyali. Mu kiro ekyo kyennyini mutabani we n'amuttira n'alinnya ku ntebe. Wali ke tutakoonyeeko, Kisra bw'amala okuyuza ebbaluwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Hudhaafa n'amugamba, ya Rasulallah, gye wansindisa omusajja adde mukambwe ennyo, adde agala kunzita, n'ebbaluwa agiyuzizza. Nabbi yagamba, mazzaka Allahu mulka, nga bw'ayuzizza ebbaluwa, Allah ayizeyize obwakabaka bwe, era bw'atyo n'ayuzibwayuzibwa. Mu kiro eki ng'amaze okufa, amawulire ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ge yawandiika mu bbaluwa gaaviirako abasajja bano ababiri okusiramuka nga bamaze okutuuka eri, bakakasizza amawulire. Ne gaviirako Badhan Malikul Bahrain naye okusiramuka
ne gaviirako n'abafurusi abalala bangi okusiramuka. Muhammad yategedde atya ali e Madiina n'ategeera okufa kwe Kisra ate yakutubuulidde. So oyo Kisra bw'atyo bwe yali. Mutabani we Shirawe yafuga emyezi 6 gyokka. Kuba nabbi yabasabira edduwa embi, mazzaka Allahu mulka, obwakabaka bwabwe bwonna busaanewo. Shirawe yafuga emyezi 6 naye n'afa. Olwokuba teyalina mwana mulenzi n'asikiza muwala we, omuwala bamusikiza muwala we bali bamuyita Boran. Nabbi sallam yali agoberera amawulire agafa e Kisra era ng'agabuulira basahaba biki ebifaayo. Era we yamanya nti bataddeko muwala wa Shirawe oluvannyuma lw'emyezi 6 Boran, yagamba ma aflaha qaumun walla amrahum ibraa. Abantu tebasobola, ensi tesobola kutereera, society tesobola kutereera nga ensonga zaabwe bazikwasiza mukazi yabafuga. Wano no waliwo ekigambo oba tuyinza okutakulawo, wali mboogerawo ebigambo bingi. Abaffe no statement ya nabbi yali jeno nti omukazi tafuga, omukazi bw'afuga byonna bidobonkana. Bannataarikhi bagamba kino kyali specifically ku furs, kubanga twali tulabyeko abafuzi nga bakyala ate ne batereeza obufuzi bwabwe, ensi zaabwe ne zikulaakulana. Bilqis tumusomako mu Quran suratu Saba n'abakyala abalala. N'olwekyo kino nabbi kyayogera nti ma aflaha qaumun walla amrahum imraa, abamanya abamu bagamba kyali specifically ku furs. Tebasobola kugenda mu maaso, ensi egudde kasita bamaze okuwa ensonga zaabwe omukyala nga ye kabaka waabwe, tebalina gye balaga. Era nga bwe tujja okulaba Omungu aliba asikiriza, mu myaka mitono nnyo egitawera na 10 zino empire 2 zaali anda basiraamu, al-Furs wa Rum. Mu mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, zino empire 2 zaagwa, ey'Abaroma n'ey'Abapaja. Ate ey'Abapaja baagikubira ddala butasigalawo, ey'Abaroma yo yasigalawo ko parts obumu area za Europe. Lwaki? Nabbi yo teyagisabira duwambi. Nga bwe twalaba kabaka waabwe Herakl yayaniriza n'omubaka wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. So Persian Empire nebanga yaggwawo mu bbanga ttono nnyo, myaka mitono nnyo, mulembe gwa Umar ng'abasiraamu be bafugayo. So eyo nebeera nga bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawandiikira kabaka oyo n'agaana era yamaliriza afudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandiika ebbaluwa endala eri kabaka wa al-Askandariya, bali bamuyita al-Muqawqis, Malik al-Askandariya. Askandariya oyinza giyita the present Egypt. By that time yali under the Byzantine Empire. Abasomako history oyo musika bulungi bye twasomanga. Byzantine Empire ye yali etwala ebitundu bya Egypt awo wonna. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam awandiikira al-Muqawqis ebbaluwa eno asiramuke nga bw'azaakola ku bakabaka abalala. Ewa Muqawqis yasindika sahaba gwe bayita Hatib ibn Abi Balta. Hatib ibn Abi Balta tujja mukoonako maaso awo, sahaba alina ekyafaayo kinene kyamuleetera wakati we ne Umar okwagala okujjawo embeera. Umar yayagala n'omuggyako ensingo Hatib bin Abi Balta mu mwaka oguddako inshallah. Naye Hatib bin Abi Balta Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwasindika agende ewa Muqawqis mu Alexandria, Egypt, amutwalire ebbaluwa emuyita asiramuke. Al-Muqawqis afuna ebbaluwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, agisomamu, emuyita kusiramuka. Bw'agisomamu ebbaluwa yamusakisa, era n'omubaka wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yamusindikira yamusanyukira, naye amugamba nti Hatib, yagala kubuuzayo ekibuuzo. Ogambye omusajja wammwe Nabbi akutumye, Nabbi waffe ampadde ebbaluwa ngikuleetere. Njagala okubuuza, wabanga Nabbi, lwaki abantu be baali bamugoba mu nsi ye, ategeeza Makka, lwaki abantu be baali bamugoba mu nsi ye teyabasabira bubi Mukama Katonda abasaanyeewo amutaase baleme mugoba? Hatibu amugamba, mukama wange kabaka,
nange nzikiriza nkubuuza ekibuuzo. Mwe mukkiririza mu Yesu, kubanga bano abakibuti ba Alexandria baali banaswara, mukkiririza mu nabbi wammwe Isa Yesu, lwaki Katonda wammwe teyataasa Yesu ng'abantu be baagala omumuteeka ku musaalaba? Al-Muqawqis yamwenya ku kibuuzo kya Hatib n'amugamba nti rajulun hakim jaa min indi hakim, oli musajja mugezi ate n'akutumya alabika musajja mugezi. So ekibuuzo kya Hatib kyaddamu ekibuuzo kya kabaka Al-Muqawqis. Teyanyiiga kugamba nti lwaki ombuuzizza nga naye nkubuuzizza, yalabanga kyamubuuza kyamagezi. Owaabwe wabanga tebaamutaasa kumuteeka ku musaalaba, n'olwekyo ne nabbi Katonda bw'atyo bwe yasalawo. Al-Muqawqis yawandiika ebbaluwa, agiwandiikira Nabi Muhammad, agiwa Hatib. Amugamba nti ebbaluwa yo ngifunye era ngisomye, ntegedde bulungi ebigirimu, era mbadde nkimanyi okusinziira mu kitabo kye tusoma ekyaffe ekya Injil nti waliyo nabbi agenda okujja, naye nga kye simanyi nti nabbi oyo ajja kuba ava mu Bawarabu. Kye mbadde nsuubira nabbi ono ajja kuva mu Shaamu, asuubira ajja kuba mu Bayudaaya. Neewunyiza nnyo okuba nti avudde mu Bawarabu, naye nkutegeeza nabbi, nkutegeeza Muhammad, tulina eddiini eyaffe era tugyeyagaliramu. Siri mwetegefu kukyuka kuva mu ddiini yange kusiramuka, naye nkuweereza ebirabo bino. Yamuweereza ebirabo. Mu birabo bye yamuweereza ebirabo bingi Al-Muqawqis. Mu birabo bye yamuweereza ensolo bagiyita baghla. Baghla eba wakati, eba cross breed ya endogoyi n'embalaasi. Ezo ensolo muzimanyi, a donkey and a horse. Kati cross breed yeeyo muvaamu ensolo gye bayita baghla. Yamuweereza baghla nga bagiyita duldul, yali njeru, nsolo nga nnungi nnyo. Agiweereza kabaka, n'agiweereza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'amuweereza engoye ez'ebbeeyi, kigambibwa 13. N'amuweereza addira, ddira kyambalo kye bambala mu lutalo. N'amuweereza abazaana, abawala 2, abazaana bamuwadde ng'ekirabo. Abazaana abo kwaliko Maria Al-Qibtiyya ne Sirin, they sisters. Sirin ne Maria baali ba Luganda, kabaka yabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekirabo. Baali bakyala balungi babbeeyi, Bakibti. Agamba bino byonna bitwalire nabbi wo, omugambe emessage ngifunye naye sijja kusiramuka. Abamu bagamba ebyafaayo bigamba omusajja ono yayagala okusiramuka, naye yatya bajjeno be, yatya baminisita be, bw'anaasiramuka tebaamugye ku ntebe, byafaayo bingwe bigamba. So teyasiramuka, naye yayaniriza omubaka wa nabbi n'amuweereza n'ebirabo ebyo. Era Hatib ibn Abi Balta akwata ebirabo ebyo n'abakyala abawala abo abitwala e Madina, addayo wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abawala bano, abazaana bano, baawulira ennaku okuva mu nsi yaabwe, babagabye ng'abaddu, ng'abazaana mu nsi ey'Abawarabu eri. Tebamanyiiyo babajje ku bantu baabwe, babadde bakitiibwa. Naye Hatib yagenda abanyumiikiriza, agamba mwaffe gye mujja walungi, ate n'omusajja gwe babawadde musajja mulungi, nabbi mulamba. Kigambibwa mu kkubo omwe yasobola okubakonvinsinga Sirin ne sisita we Maria ne basiramuka. Bagenda okutuuka e Madina nga basiraamu. Hatib addayo ewa nabbi amubuulira byasanze mu Alexandria, n'amwanjulira n'ebirabo n'abawala n'abazaana be bamuwadde. Yayaniriza abazaana be bamuwadde. Omuzaana mu Busiraamu oba gwe bayita al-ama ayina amateeka agamufuga n'omuddu. Nakati amateeka ago gakyaliwo lwakuba ensonga embeera z'abazaana zaakendeera. Omuzaana bw'omufuna osobola omweyambisa nga bweyambisa omukyala, naye ye talina bukwakkulizo buno muwe maharo newonya abantu be, biki ebyo nedda, kibanga kirawo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam kwaba abazaana ababiri olw'okuba baali ba sisters, yatwalako omu, yatwalako Maria Al-Qibtiyya
ono Sirin sister we namugaba. Yamugabirani, yamugabira sahaba we mukwano gwe bayita Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit sahaba y'omu ku basahaba abanene, ye yali omutontomi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. So Sirin yamugabira Hassan ibn Thabit. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nasala okutwala Mariyat al-Qibtiyya. Mariyat al-Qibtiyya eyamuzaalira omwana we yasembayo gwe bayita Ibrahim. Tuweza tujja kufunayo series tulabe ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam beyawasa. Nabbi yawasa abakyala bameka? Yawasa abakyala 11 n'abazaana 2. Bantu 13. Abazaana 2 maali Mariyat al-Qibtiyya ono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam awasa Mariya, na Mariya amaze okusiramuka, era Mariyat al-Qibtiyya nga wayise omwaka gumu n'amuzaalira omwana w'obulenzi gwe bayita Ibrahim. Ibrahim teyawangaala kinene, yafiira ku mwaka gumu n'emyezi 8. Mungu wali batusobozesezza okutuukayo tulibiraba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamaze omuwa ebirabo ebyo, yayita baswahaba n'abagamba nti sataftahunna al-Askandariya, mbawa amawulire ag'essanyu. Mu myaka si mingi Misiri egenda nayo kuba wansi wammwe, mugenda gitwala, mugenda giwamba, obusiraamu bugenda giwamba. Naye bwe mugendanga e Misiri, yabalamira ebintu 2. Yabagamba nti bwe mugendanga e Misiri ne muwamba ensi y'e Misiri, agamba nti fa ahsinu ilayhim fa inna lahum dhimmatan wa sihra. Abantu b'e Misiri mubayisenga bulungi. Agamba baswahaba be, niwe ndibanze siriiwo bwe muli wamba Misiri, ab'e Misiri mubayisanga bulungi. Lwaki? Fa inna lahum dhimmatan wa sihra. Dhimma ay hurma, bayina ekitiibwa ekyenjawulo olw'okuba nti be bamaama baffe. Dhimma, hurma. Lwaki agamba bamaama baffe? Jukira Ibrahimu alayhi salam bwe yagendayo bamuwa Hajara. Sibwe kiri? Bwe bamuwa Hajara n'azaala Ismail yavaamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo abagamba fa inna lahum dhimma, batulinako ekitiibwa ekya waggulu bamaama baffe. Hurma, be banzaala mwenva. Wasihira, ate tubayinako n'obuko. Bakoddomi baffe bampadde Mariya. Olw'ensonga ezo 2 tembayisanga bubi. Era baswahaba we bawamba ku mulembe gwa Umar. Ebyo byonna ebitundu bye twogerako ebinene byawambibwa ku bwa khalifa, ku bwa fi khilafati Umar radiyallahu anhu. Umar yasindikayo sahaba gwe bayita Amr ibn al-As n'awamba Misiri, era baabayisa bulungi. Ate Abamisiri tebabawa na hard time kusiramuka, bayanguwa okusiramuka. In fact, enzikiriza ennene mu nsi zayangwirwa okufuna beesi mu Misiri. Kigambibwa Bannamisiri bantu ba ddiini nnyo. Bw'ogenda n'eddiini kyangu nnyo bo gye impressinga. Kyova olaba obukristaayo babuyina obungi, abaju babayina, n'obusiraamu gye buli. So bantu bannaddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alamidde baswahaba nti ekiseera we kirituukanga ne muwamba Misiri obayisenga bulungi olw'ensonga ezo 2. So bw'atyo al-Muqawqis bwe yali teyasiramuka, naye n'abeera bw'atyo n'ayaniriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawandiika ebbaluwa endala eri bakabaka bangi nga bwe tugambye, naye tetujja bamalayo. Yawandiika ebbaluwa eri kabaka omulala e Dimashq, bali bamuyita Al-Harith. Al-Harith bun Shamra amuwandiikira ebbaluwa, yali afuga Dimashq ebiseera ebyo. Wamuwandiikira ebbaluwa, atuma sahabi gwe bayita Shuja' bun Wahab, twala ebbaluwa eno ewa Harith, emuyita eri obusiramuka. Naye mu bbaluwa yateekamu kalayini, yamugamba kabaka Al-Harith, nkuyita osiramuke, bw'onoosiramuka yabqa laka mulkuk, ojja kusigaza obwakabaka bwo. Bw'onaagaana, kabaka bw'asoma, Al-Harith bw'asoma layini eyo nti bwe nnaasiramuka nja kusigaza obwakabaka, yanyiiga. Yagamba Muhammad yaani okunteeka kuninga nti bwe siisiramuka obwakabaka bugenze, yankuumidde obwakabaka bwange ebbanga lino lyonna. Yanyiiga era n'ateekateeka eggye ligende e Madiina likube Muhammad, nga ngamba atya nti bwe siisiramuka obwakabaka bwange bugenda. Bw'ateekateeka eggye ddene, kabaka wa Damascus ndowooza ali mu Syria right now,
bw'ateekateeka ejje naye bino byonna ebitundu byali under Roman Empire. Ateekateeka ejje ligende Madiina lirumbe Muhammad olw'akalayini ako kamugambye. Omusajja oli Herakl gwe twakoonyeeko atwala Roma, bw'awulira nti omu ku bakabaka abatono abali mu empire ye ateekateeka ejje alumbe Muhammad, mujjukira engeri Herakl gye yafunamu ebbaluwa ya Nabbi. Yamuwandiikira n'amugamba nti Al-Harith tokigeza, togenda okulumba Muhammad. Oba mukyajjukira Herakl bwe yafuna ebbaluwa yasanyuka n'amugaana omugaana nsiramuse. So bwe yawulira nti Al-Harith ategeka ejje okugenda e Madiina, yamugamba tokikola, Muhammad tomulwanyisa, muleke ajja kutereera. So na pulaani ye ey'okulumba Madiina, kabaka ono wa Dimashq n'abeera nga yagita. Naye omusajja ono yanyiiga nnyo, n'ebbaluwa ya Nabbi naye yagiyuza, teyasiramuka. Tusembyeyo kabaka omu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaweereza ebbaluwa. Ono yali kabaka ali mu bwakabaka bwe Yamaama, oba ye bayita Banu Hanifa. Yamaama mumanyi bulungi, wavaayo omusajja yali ow'omutawaana ennyo gwe bayita Musailama ibn al-Kadhab al-Hanafi. Musailama oyo obwakabaka buno Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyawandiika ebbaluwa, kabaka waayo baali bamuyita al-Hawdha al-Hanafiya. Amuwandiikira ebbaluwa, atuma sahabi gwe bayita Sulayt ibn Amr twala ebbaluwa eno eri Hawdha mu bwakabaka bwe Yamaama omuyita asiramuke. Kabaka ono bwe yafuna ebbaluwa yamusanyula, bw'agisomamu yasanyuka. Naye mu kumuddamu yawandiika ebbaluwa addamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba, Sulayt ibn Amr twala ebbaluwa yange eno eri Muhammad omugambe meseji ye njaagadde, naye bw'aba akkiriza tugabane obwannabbi nja kukkiriza obusiraamu. Amakulu bw'akkiriza nti bw'anaavaawo nze nja omumuddira mu bigere, obusiraamu nja kukola ki? Nja bukkiriza n'abantu bange basiramuke. Omusajja atwala ebbaluwa eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam, gamba omusajja ampisiza bulungi n'asanyuka, naye akuwandiikidde ebbaluwa. Nabbi okugisomamu ng'ataddemu akalayini ako ti Muhammad nzikiriza, naye kkiriza tugabane obwannabbi, bw'ovaako nze nzirako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo kyamunyiiza, n'amusabira edduwa n'amugamba nti baada Allahu mulka, obwakabaka bwe Allah abuzikirize. Obwannabbi si bwansikira, nti bagabana bugabane. Era omusajja ono, bano bonna bakabaka abaagaana obwannabbi abasinga baafa mwaka ogwaddako, Fathu Makka, mwaka gwa 8 okuviira ddala eri ku betulabye paka ku ono. Baada Allahu mulka, Mungu obwakabaka bwabusaanye wabuzikirize ku ekyo kyampandiikidde. Era omusajja ono yafa mu mwaka ogw'omunaana. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'omusanvu agumazeeko mu kuwandiika amabaluwa ategeeza abakulembeze ne bakabaka abakoowoola eri obusiraamu. Bakabaka abaasiramukanga abantu baabwe baayanguyibwa okuyingira obusiraamu, abaajeemanga mbeera bwetyo bwe yali. Gwe mwaka ogw'omusanvu, omulundi oguddako inshallah tujja kulaba ebyaliwo ebirala mu mwaka ogw'omusanvu. Twagamba mu mwaka ogw'omusanvu mwalimu okusiramuka gw'abasajja abasatu ab'amaanyi, Khalid bin Walid, Amr bin al-As ne Uthman bin Talha. Mwalimu olutalo lw'e Khaybar lujja okwoonako, mwalimu olutalo lw'e Mu'ta n'ebirala bingi. Allah subhanahu wa ta'ala tunsaba tuwe obulamu ate tuddemu okusinkana tulabe ebirala ebyaliwo mu mwaka ogw'omusanvu. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.